Mu kifo kya birthday y'Omukolo balese birthday ya keki omugole Kafta ebintu biwanviye Pretty Nicole kyamukoze bannange si birungi n'akatono era nga zo ensonga zimaze okutabukira ddala abantu banyiivu ate abala basanyufu bagamba omusajja yakoze kyamaanyi okukyala mu maka ga mwana muwala ono mugamba mutya abantu bange nzikiriza nti muli bulungi nga enkola yaffe mbasaba video no mujimpe like era nesaba gwe wenna atundaba ku subscribinga wano ku Suvia News Excellent mkwano subscribinga era onyigene mu notification bell limesuwa byonna byemba nteeka yo nenyongera okusabira mu mwenna abalwadde abakosefu tisaba ekisa kya mukama ate kibatuukeko ba mikwano byefusuma habo research clinic bajanja bisaddagali ya butonde bakubire kate wefunire ebisinga wera gwe wenna munanga agalo okulanga business naffe enamba weriawo ku screen ate gikoporeko gyo ku WhatsApp togere ebisinga osigenda kurisa lero lutalo lwa musajja Pretty Nicole ne Kafta munange byabalwanya bizemu Pretty Nicole avudeo n'agamba mbuye ogwo Omukolo mbu birthday mbwe okumanya ebadde birthday munange ya Kafta mune keki yeraga lwatu mbuka keki kalinga birthday ate no birthday y'abaana abato Pretty Nicole lwaki ozala w'Omukolo gwa munna ate ne yakusuubiza nti lero luli yakuba katono ne kati lero ajja kumenya kuba omusajja yalaze obuzira n'amwanjula ewaabwe obimanyi Pretty Nicole omuyina maaso wano ngate bikakasa munange omwana muwala ono yayagala kutwalira ddala bba wa munne nenga baana bawala ki ekibayombya ne bangamba ate birthday ate kwanjula like nebinsobera okuba nategedde nti kirabika kwabadde ki nti kirabika yabadde birthday keki gye bansindikidde like keki gye bansindikidde nawe kolayo birthday sineetuuka mukwano birthday nja gikola mu biseera ebituufu mu budde obutuufu naye mwagala mbaleetere birthday boy mu muvume ekyo nze njagala nnyo ebintu byenkukutu kale like saga ebintu byange beera mu embizi ya Kafta emanyireeyo emanyira avayo na buli obukolongo bwe buli eri emabega we buwaga nnyo kyebaliko tebakiraba n'ekibuto anti bamuwasiza lwakuba alirota abadde agenda kuswala bamuwasiza bikimu eyo keki y'Enkumi-2 buli omu gyagula yocha kugenda kuswala keki ya Enkumi-2 yayambadde omushana n'omubi neddushi kuba abadde n'ekyo ekibuto ekyo ekiringi amazima yamusinze yamusinza tekabadde kalungi yamusinza okunya teyanyumyemu yadde omusajja abadde talabikako twandigambye beesana n'edduushi kasajja tekalabikako mutekalabikako baleero bagamba omwana baleero bayasamirira bagamba omwana ng'omwana simanga alina ekibaafu musiyaza alyoka agambe mbu olina ekibaafu yakulyako n'alaba nti oba olina ekibaafu nange byansobedde dda byansiseddeaba musiyazi Saidi zombi zomunange zatabuse dda Pretty Nicole ne Kafta nze munange mbadde mmanyi nti olutalo lwabwe luno lwaggwa nti okuva Kafta we bamusiba munange ne beesonyiwa ne bigwa naye maama kumbe Pretty Nicole omusajja akyali mwaka mulokera kuba singa badde n'omusajja tamwagala nga tamuliimu kantu konna teyalinyiize ne mu kamera teyalivuddeyo okwogera bisongovu naye maama katusooka olabe ekiri mu maaso wano buzibu bwa musajja tweyongerayo n'agaaliro bannange yaweseza abazadde bange ekitiibwa ku myaka emito gino gye nze sirina bingi byakwogera neebaza famire y'omwami wange neebaza omwami wange Dr. Derek ojja kubeera mukyala dokita ojja kubeera mukyala dokita buzibu bwa musajja yabayombi era yo speech munange Kafta gye yayogedde ye yajjeyo Pretty Nicole mu kamooli gy'abadde n'agamba tonda banga bannange Pretty Nicole awadde Kafta levo mbukeki ya birthday bannange omwana ono nenga kyeki bayombya omusajja already yalaze side gy'aliko omukazi gwayagala gwe yagenze wawe n'ayanjula Pretty Nicole omukyala tuulo ogenda kufuna omusajja bagamba
Nze sola kuyomba na Pornstar. Bw'oba oli muzanyi wa pornography, nze siyomba naawe obumalirivu obwo buba somewhere. Ozanya blue movie banange nyomba nawe. Ngate wasooka mukola massage. Twakaba walamwe. Nze siyomba na ba pornography actors. Mugende muzanye porn muzanye zi blue movie muve ku bantu. Kubanga namwe bathirize mwali mwagala babakolere ne bigaana abasajja ne bamugaana omusajja n'akulopa. Kati bwe bulumi ku mutima obulumi buviira ddala ku mutima kugumba. Obulumi buviira ddala ku gumba. Ate bweruma naye bali okunaana. Omusajja waba yakugaana. Akakanya obusungu. Bwati omunange Kafta ayongedde okulumya Pretty Nicole mbu ye tayomba na misege. Wabula bannange luno ddo luyidde lwambuka maaso wano nina ate yeemulugunya ku nnyambala y'omwami mbu omwami Kaluvini Kayanja yasoose okubyogera mbu ekkooti eno mbu yali neeyazika ey'omwami mbu temutuuka ekkanzu lekaleka engatto kikabuka mbu esimanya ekkooti byonna biri waabyo kati maaso wano era nina akiggumiza. Omukolo gwa Kafta sigutegedde. Akasajja katono kalina akakoona kambadde obukooti oba akakooti yakasikira ku jjajjaawe. Kyekyamazima omukolo gubadde gwa layisi. Ebitebe era mu butuufu weefuniddeako ogenda kalya bw'omu kati Kafta tolina gw'ogenda kulwana naye kwaka akasajja obukooti bubadde bukadde. Kyogamba abadde tamanyi wa Jebbi. Jebbi atunga amasuuti agakabe ag'ettabu yenna oyambadde ebigomesi. Kyekyamazima gwadde gwakyavu. Kyogamba obadde oluddewo nnyo ku lujja. Akasajja bannange nedda kaavu enkoona obukooti. Awo we tuli baddiya wamma gw'omukolo gwa Kafta buli omu ayogera kiki okusinziira nga ye wabeera yalabye omukolo era nga ye mwana muwala Aluirayiti mulina mu maaso wano nga naye ate amwambalidde era nga ye agamba nti omukolo ekinene ennyo gwamazeewo obukadde 6 ne bannange obusungu bwaki baddiya. Nze munzikirize mbasiibulire wano ate nsobole okumubalekirako naye nga tumwerabire essangaalo ebukalange ennaku z'omwezi nga 28 Kulomukaaga mujja tusule mu kubeerawo kwa Mukama butereevu Omukama abankumire abampeere kyonna kye musinga okwagala bannange abaana obusungu bungi nnyo ku bannaawe oli yakoze mukolo. Happy birthday Kafta, stupid idiot. Ovuddeyo bannamuli bwe bakusupportinga. We do not have anything against your man because you all don't even know what we are dealing with. Nafeno je tuli sinti we are okay. But someone to talk about the wrongs you did doesn't necessarily mean they want war from you. You're as cheap as you fucking look, bitch. I repeat, you are as cheap as you fucking look, bitch. Waliwo video je wakola ngogamba mulamu wo akuwadde. I commented on that video. There is a bag you got wagamba mbumulamu wanga mpadde guys original Gucci. I came and I told you, bitch, because I know what an original Gucci bag looks like. I told you, honey, that is a fake Gucci bag. You can't even tell fake from original. Gwembwa. Before you want to kukakanya bantu wansi, you're cheap as a person. We kubeke mfufu. Oli mukumanyiro yambadde wigi. Yala yisi yonna lense erabika. You're shouting. Kumukolo gwa yambala otaka wigi ke mitwala 25 because that wig eyo size yabadde koma 1. It is 250k bitch. Kumukolo gwe bay oyambadde wigi ya mitwala 25 gwe kamalaya. Egala kummanyira. Bakoze ebidondi when natonyumye some people are telling you you're smart. How? How? You're as I repeat. You're as cheap as you fucking look, bitch. Zetonja samira bitch.
kamalaya kano akewedde eddembe. That excitement bakuyiseemu enguudo nga mutwalo wala ebisiraani byonna bye wajja mu kkomera byagala okunja samizaako. Boyfriend, let's not forget je wakubira Pretty Nicole we wali wafaanana kayumba ka boyfriend wo go wambwa. Rati mwerabira. Banaye mulekerawo teeka life yamwe ku social media kuba tetwerabira. You're telling us and bragging about how rich your boyfriend is. Sisobola kwerabira kayumba ka boyfriend wo kali kafaanana katya. Ke wakubirako omwana w'abandi. Mubeere eri mu trench eyo. Muslim zeyo buyumba bunene obuzigo bw'emitwalo 15. Onja samira. Mulimu zine entebe zibagambe emitwalo 25. Kekaziga I remember je wakubira Pretty Nicole. I remember how that house used to look. Mwalimu buno bukaten obwala isi. Huh? Should I show you the curtains I put in my house? 800,000 a curtain. A curtain. The quality of a curtain I put in my house. 800. Endala liyakamu 2. Oyagala kummanyira gwe yaline ka boyfriend ng'okubirako n'omwana w'abandi. No, I'm not going to show you, but I can show you. So don't expect we are all as cheap as you are. We are not. Era omusajja abagenda okukyaza luwiraite oba okunona luwiraite ewa katayinza kujanga bbaawo we yazze. Besides, ate nze kati kambagambe. Nze ne kibeera nga kintu kya kumpasa ku basajja b'ennaku zino siyinza kukola mukolo munene. I swear, siyinza kukola mukolo munene abasajja baswaza. Kati oyo omuwala wuuyo bawe yasooka kumwendako na kyaliwe. Aswazizza mbw alaga abantu aswazizza bamufumbiddwa era badde bamwendeko era tubitegerere wano ku internet kibugusaagamwa. Gwe please honey, I'm not your level please. Buno bwana bumanyiira buno. Buunye enkwawa kyonna okirabirawo nti kiwunya n'amasusu kimmanyiira. Gwe fucking piece of shit. Do not, old hag. Ku myaka gyo ola nse omwana omuto wenna onfaanana nti oli mukulu okunsinga, but I believe kubanga wakava mu ssomero nkusinga obukulu. Nkusinga obukulu, but you look way too old. Oyagala kummanyiira. You piece of shit. You piece of gunk. Aya. Wakoze omukolo gugula simu z'abantu ze bakwata essimu gye nkwata gwe mukolo gwo. Ogwo omukolo gye gwasusse million 6. Haramu haramaini. Ezo tent wafunye tent z'abantu simanya mameka. Nyinza n'ogukusosololera. Nsobola okukusasulira n'engukugamba. Todanga muzo okuneemanyirirako kw'obwo obukolo obuli cheap ngw'ate onneeyasamizaako. You are stupid. Wakozesezza tent ey'abantu 5 sina ya 10 5 budget rentingira ku mitwalo 10. Ako kaddiko setting ke wataddeko ekinene nnyo 800k. Kubama ndi interior designing I know all about diko. Ntine weba birthday ya mwana wange nze agitegeka. Diko oyo gwe wakoze oyo ekinene nnyo, it is 800,000 if not 500. Gomesi ze wayambadde omuntu yenna simanya mushana na simanya biki gomesi 5 gomesi 6. Kakadde kamu. We didn't see people eating. Did you guys even eat? Did you guys even eat? Stupid. Nze musawo na maganda Sylvia era nga ndi musawo omutendeke ate era nga nkola n'ekitongole kibayita Bright Future Superior Unique Manufacturers of ebirungi. Kikola eddagala erya habo nga lirya 100% natural. Alina osteoporosis, alina rheumatoid arthritis, alina ebirwadde biri mutawaana bya joints, omugongo, afunye accident, bannange byose byenjawulo. Kadde kitegeeza omutima, fasitula kitegeeza era olina omuntu takyajjukira ebijjafudde oluusi yeerabirayo, alina alzheimer's, memory loss, olina omwana takola bulungi mu kilaasi, bannange omuliza akyankalana eddagala likola bulungi ku baana. Tulina mu katinga kano bayita prostate relax. Kana akadagala kayamba abaana okutangira prostate cancer, kabayamba alina prostate enlargement. Bana olina cancer atandikiriza ali mu stage esooka ey'okubiri. Mugambe oba sisitawo oba bratawo oba mukwano mugambe ajja kusangala kano tagenda kuddamu kulowooza ku ebirwadde.
enkwaso ze tezimala kamuyamba okuyingiza enkwaso ze okukyawo bannange tuna expo wamani wabanga alina enkwaso ze tezimala kano kayamba okuyingiza enkwaso ze afuna premature ejaculation bwaba tuse mu kisaawa amala mangu kano kandida oba in harmful bacterias